Yes, Dave mbanyiza kufa Ali TV yuji mwashize mutya muli mutya. Ngenda kubasa musubscribing ate munyige ne kadi. Dr. Hamza akyekoze ebitundu bye Mecca. Yali nyedde nnyonyi yalekedde mu Mecca. Yagenze kubanga alamaga. Abasajja bakola muntu ng'olina ssente. Ene Mecca omuntu ogenda bamba basondera busondeza omusimbi okubanga balinnya endege okwolekera e Mecca. Naye Sebo Hamza yalaza amajja alaga nti ekintu kisobola. Yene Rema Namakula balaga nti akazannyo kano bakasobola. Era bano balaga nti abo bonna ababepankako babali mabega nnyo. Ngenda kubasa musubscribing ate munyigene kale batumilika abali kata Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, abasinza mu ggwanga lya Oman, abasinza mu ggwanga lya Canada, Mbwembo nkutumiddeko Mbwemba ni mu ggwanga lya ggwanga lya Russia ekibuga bakiyita Moscow. Eri bannayuganda basinza mu ggwanga lya USA, Canada, Australia, munambaga mati muli big nnyo. Eri abali mu kibuga ekya Bangladesh, mu ggwanga India ne mu kibuga ekya New Delhi mu ggwanga erya India. Munansonyiwamu katono kasinyiga kannumaluma naye nga eddoboozi lijja kubayiterera essaawa na senyiga nnumaluma naye nga ye Dr. Hamza mbagambye olunaku olweggulo ebifaananyi byatasa okubanga batambula ku social media ebiraga nti yanyidda n'ayolekera Mecca ogenda okubanga alamaga. Era nga Rema Namakula yagenza ku Facebook page n'ateekayo obubaka ng'alaga nti munnange ayagaliza omwami we ebyo ebirungi oba ebyo byasinga okubanga ayagala mu bulamu bwe n'olugendo olungi okweyagalira Mecca n'ozo mulengera. Yabadde yeesaze engoye ezo abantu ze beesala nga batuusa ebitundu by'e Mecca. Ana Dr. Hamza sapiriri wano abana ku social media batimu Rema Namakula bakyekoze ku mukutu gwa Facebook bano nga bagamba nti mwattu timu Rema Namakula kosane timu Dr. Hamza ekintu bakisobolera ddala, ekintu bakifa bakula amungeri eri ensufu. Mecca si buli muntu nti ogendayo, si munnyo nti buli maka ogasangamu, si munnyo nti mu buli maka ogusangamu. Mecca si wa muzanyo, Mecca si wa minino, si wa kuzanya nti omuntu yenna asobola okulaga nga alinnya. Abamu bagambye basondera busondezi musimbi naye omuntu otukira okubanga osobola okugendayo bwannamundegina oba olaze omusimbi Sente oba oyina oba owera nokiraga nti Rema Namakula akosaane musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya Tata Aira Sebunya oba osobola okuyita tata wa Aira oba gubayita Aira tata Aira mukyala wa omwami wa Rema Namakula era nga mukyala we ye Rema Namakula ono ye mwami wa Rema Namakula musajja mukulu Dr. Hamza yasanikidde social media olunaku olweggulo olw'ebifaananyi bino ebyadde bitambula ku social media naddala ku mukutu ogwa Facebook ebimulaga ng'ali Mecca. Mpaka na kakati abaana bakyabitambuza ebifaananyi bye ku social media ebimulaga ngali muki Mecca ng'atuuse Mecca wagendayo bantu kulamaga. Mecca wali abantu bayitirivu nnyo era ffe nga mu ddiini y'Obuyisiraamu abantu bagendayo nnyo ogenda okubanga balamaga era nga abantu basiba bagendayo enkya n'eggulo. Mecca bagamba buli lunaku abantu baba bayitirivu nga bwolengerawo yabadde bweru ew'ekizimbe oba ekizimbe eky'Mecca abantu basinziza okubanga balamaga. Kyova olaba abantu si bangi nnyo wabweru waakyo naye ng'oyagala kulaba omuntu gendako munda nga bwolengera eyo eyo gye beetoolole nga bw'ogirengera eyo gye beetoolole naye omuntu baba bangi. Bagamba nti Mecca tekuliko lunaku nti luno lunaku abantu baba batono nti luno lunaku baba bangi. Buli lunaku abantu baba bayitirivu nnyo nga gyenkomeza. Era nga Dr. Hamza ye yagenze oba agenda kumalayo lunaku Mecca tewali amaanyi naye ng'ennaku zijja kubanga ziwera zagenda okubanga amalayo. Bagiyita fa TV gisubscribe likinga osharinga batimu Edikenzo olwafunye amawulire gano basuubiza nga bagamba nti ne Edikenzo dulibola ajja kulinnya ye Mecca. Lulibolo ajja kunya Mecca era balina engeri gye bakozeemu ekifaananyi Edikenzo nga kugamba nga bolinga ekifaananyi balaga nti Edikenzo naye yadde atuuseeyo Mecca. Edikenzo kiraga naye yagendayo ke Mecca g'amazima si yagamba nti ajja kugendayo wabula yali agenze nga bolinga ebifaananyi ebyo. Edikenzo wuno ku side yagendayo kodda Mecca Kenzo kate Dr. Hamza naye yamaze n'agenda. Kiraga nti abasajja bonna Rema Namakula baafuna bonna eddiini Bambi afa okulaba nga gibayingizaamu ate bonna afuna Bayisiraamu. Kyova olaba ebiseera singa buli gwafuna afa okulaba ng'agenda wa
Mecca nenga Edikenzo yagendayo ku Mecca nga bakyalina Rema Namakula ebiseera bino za mwaka ndoza I think ndoza mwaka gwa 2010 Mecca 2013 Edikenzo yagendako ku Mecca ebyaddala si bya kiwaani si bya kujibisa Edikenzo yaliyo ku Mecca Edikenzo yaliyo ku Mecca kyovula ebiseera bisinga abamu nakulegula abaana batambuza ebifaananyi nga bagasa kya Hamza ne Edikenzo bonna nga bali Mecca naye nga ate Edikenzo yakindayo ko ne Mecca mu 2013 around 2013 ku 2014 between 2013 ne 2014 between wakati w'emyaka egy'ebiri egyo Edikenzo yaliyo ku Mecca Hamza kanaye gyali entango niyasimbudde olunaku olw'okwosa eggulu endozo olunaku lwadulwakuna olunaku olw'oku Wednesday olunaku olw'okusatu okwosa eggulu Hamza yasitudde n'agenda wa Mecca era ng'ebifaananyi yabyekubisa nabisindikira omukyala we omwagalwa we gwe yalonda mbanje n'alulungi we omukyala alina dimpo ku matama amanyikiddwa nga Rema Namakula musubscribing eno bagita Wabadde TV mbagalyo mbebaza mbagamba nti muli big nnyo kubanga mugifollowinga musubscribing ate munyige ne ku kade mbere bulungi